Bannange ebyenfuna bikaaye ennaku zino. Ebyenfuna bikaaye nti buli wamu wonna w'oyiiza wafuuse ab'ettano. Naddala eri bannaffe abasuubuzi ennaku zino ebintu bitabuze nnyo. Ekindeetedde okwogera ku nsonga eno n'okulaga enkola endala omuntu gy'ayinza okuyitamu be bantu abaweze abangi nga banneebaza nti weebale nnyo emisomo gy'otuwa, naddala abavubuka be basinze okunsanyusa nga bagamba nti bwe nakulabirako natandika okuyiga nti ekibuga n'emirimu eno gye tukolamu si bwe bulamu bwokka. Kati eri abasuubuzi abasusse ndoza 30 nga bampeereza obubaka okunneebaza nti taata weebale kutulabula ebintu bikaaye eno naye owaaye kanjira ŋŋendako eno amaduuka bagasibe, kanjira ŋŋendako eno mu nte zange oba mu nnimiro yange, njira nkyawummulirako eno ndaba ekiddako. Naddala abavubuka be basinze okunsanyusa abo bannannyini bu botiiki naani okuviira ddala wano enaalya bweyogerera omuntu nakkubira ng'akugamba nti ali mukono, omulala n'agamba ali kireka, omulala n'agamba ali kyengera, naye nti nakulaba n'onjigiriza nti omuntu tasaanye kwemalira ku kintu kimu. Ngenze mbalaga nti omuntu omulimu bw'agulemerako asobola okuwangulirako. Kati teebereza, abantu baali tebakimanyi nti omuntu asobola okulunda ente ng'azirundira wamu ku ngeri gye bayita eya zero grazing, nti ozisakira busakizi byakulya n'obeera nazo nga nnyingi. Ente ziizo zitunuulire, ziizo zifuluma olugo, lwakubanga tugenda tuzaawulamu ezo z'olaba zisoose ezo zaazaala ezikamwa. Ente ddala bw'eba ekamwa ng'evaamu amata mangi temugisuubira kubanga ejjuzza, ogujja kulaba nti awo butenga tebunyiridde nga buliraga amagumba. Ente ekamwa ddala eraga amagumba kuba amata gano gagisikambula, okuyonsa kugisikambula. Then ne twawulamu ezo ezirina amawaka amakulu, then ne twawulamu ennyana ezisuumuseemu, then ne twawulamu obuyana obukyali wansi ennyo. Ekigendererwa kwe kulaga abantu nti emirimu gisoboka okukolebwa kubanga ebintu nebyo bikalube nnyo. Kubanga kati ndowooza bannange ebintu ebyobusuubuzi bikalubye, birinako okwo ke bikalubyemuuko. Ate omuntu n'atunuulira nti omutwe gwange oba omukono gwange oba okugulu kankusindikeko okwano ndabe ekiriyo. We kati gwe teebereza omuntu ne weerimira omuddo gwo n'ogutandika ogusala n'oliisa ente ezo nebajja ne bakima amataago. Naffe tujja kufuna we tusoomoozebwa oba tufuna okusoomoozebwa, naye abantu bayige nti tosaanye okuteeka maanyi go gonna mu kintu kimu. Bwekuba kuzimba mayumba ddala gazimbe, zimba mall, zimba units ezisulwamu abantu, zimba zikalina, zimba amaduuka ga bizinesi, naye n'okulimalimako. Bwaba ne COVID temwamulaba bwe yasanyalaza ensi yonna, naye at least fuana e Uganda wawulyako nga baga nti n'ezo ebirime emmotoka nazo tuzigaanye okuyingira. Zo baazikkiriza, ez'amata baazigaanako. So my message nti mbalaga ebintu bino, oyo ayagala okubaako kyayiga akiyige, naye tokola bukozi kakiika kyakola. Si busobozi bwokka naye n'obumalirivu tuyinza okuba tetubwenkanya. Buli muntu akolenga ekintu ekyo ekiri mu busobozi bwe. Kati nze ente nazizimbira ebiyumba bingi, ojja kulaba ezo ezirya nti bwe zimala okulya akasana ne kaba kangi nga zigenda mu kiyumba kyazo nga zeewummulirako awo nga ziwummudde, ezimu zeebaka, ate zirya ne zikkuta kubanga emmere egyerimira si zirinaako restriction yonna eziyimiriza nti kati muzirekere awo ebyokulya. Zo ze zirya ne zigirekamu mu box, bwe baba bagenda okuleeta endala eyo ne bafulumya ne bayiwa kubanga erimira. Kati abantu bamanye nti bw'oba oyagala okuzingazingako omulimu gukole n'obumalirivu, naye okolangamu ekyo ekikugyamu. Abantu abasinga balina endowooza egamba nti njagala okukola nga gundi bwakola. Kati nga mu kulunda ente ezo ez'amata, buli omu yenna avaayo mwayagala muziyita mutya ezaalibadde nga hybrid, ente ez'amata amangi ennyo. Saagala nte z'amata mangi nnyo kuba sizisobola, kuba ntagenda birira nga y'amaanyi.
nze njagala nnyo numbers naye nga nzirabirira nazo ne zimpale za sikumbiza ekimu ne zimbaako n'ekirala kye zinyongerako gamba ng'obusa nze nkizudde nti obusa buleeta ssente kumpi n'okwenkana oba n'okusinga amata nze nkizudde nti ennyana ezizaalibwa kikulu nnyo naddala mu kukuuma ekisibo nga kikula then n'obulume buli lwe bukava ku mabeere ne buweza emyezi 8 oyo omanya nti efuushe kashikawoyo yojja okutunda nojjamu ensimbi. Olwaleero abantu bannange kyenjagala message mujjamu nti nno tetwesibira ku kintu kimu. Ndi musomesa wuno ndi mu ofiisi yange naye essaawa olumaliriza wano Nabalanga kyalo kyekigenda okulamula ku makya nga nvaayo oba nsuzeeyo oba nkomyewo kiro nga nkomawo. So tetuleme kubeera mu bintu ng'obwongo bwaffe bwonna bwalookingira mu kintu kimu. Nkola mu ofiisi yeyo ofiisi, ndi musuubuzi ngenda China no baakoko ekiseera ky'ofiisaawo okwo ogenda olime ku miti, baako ku kiseera ky'ofiisaawo okwo ogenda olime ku mmwanyi. Eriyo abalowooza nti emmwanyi nazivaamu ne batamanya nti emmwanyi nakendeezaako bukendeeza. Emmwanyi zirina era oziraba engeri gye zibalamu. Nze omu ku bantu abalina emmwanyi ezisinga okulabirirwa obulungi. Ng'olina ttani z'obusa 12 z'okuŋŋaanya mu nte ezisoko oba mu 10 buli lunaku, emmwanyi oba olusuku lukulema lutya? Naye ekigendererwa kyange nti bw'olina okukyusaamu enswa bw'envubo bw'ekyusa enswa bw'ekyusa amaaso naawe ng'okyusa envubo. Abantu mutegeere nti bwe mubanga system ereeteddwa ebakaluubiridde nnyo, pressure gye okugimountinga eri gavumenti kiri temporary. Gavumenti bw'ereeta policy ereegireese, bw'oba teredde implemented mu mwezi guno nga bagyongeddeyo era omwaka ogujja ejja kudda. Kati omuntu alina kumanya ebintu biba bibiri. Eriyo kye bayita okwepena omusolo, tax avoidance. Ekyo mu mateeka kikkirizibwa to avoid tax. Kikkirizibwa kitya? Kwe kukola ekintu gavumenti kyetateekako musolo. Gamba nga sinawulira musolo ku bisagazi, sinawulira musolo ku mata, sinawulira musolo ku nyama. Eriyo ekirala ekitakkirizibwa bakiyita tax evasion, okubba omusolo. Ekyo kiba nti gavumenti etaddewo omusolo ku kintu gwe n'osalawo obutagusasula n'oyita panya n'otagusasula. Nze olwaleero mbayigiriza nti mugende nnyo mu bintu ebyepena omusolo gwa gavumenti mu mateeka. Ebyepena, that is tax avoidance. You can avoid tax. Bwe mba saagala kusasula musolo mungi gwe bateeka ku sigala, simugula. Bwe mba saagala kusasula musolo mungi gwe bateeka ku bbiya, simugula. That is tax avoidance. Toyinza kunsinkana n'oŋŋamba owaayi nga towa musolo gwa sigala. So n'okuproducinga ebintu, eriyo ebintu ebiri tax exempt. Bwe banaatandika okuteeka omusolo ku nte, ku mmwanyi, ku muti gw'emmwanyi, ku matooke, tujja kuguwa. Bwe baba tebannaguteekako katugira twewogomako eyo. Naye munnange ebyo ebiteekebwako omusolo ne bakubisaamu emirundi 2, 3, 4 naye ne mubiremerako. Kituufu mubiremereko kuba tubyetaaga era biyinza okuba nga bizaala n'ensimbi emirundi mingi kuba tubyetaaga obikozesa. Naye it is high time mutandika okulowoozaamuko nti kiki gavumenti kyewaako rebate kyekkiriza omuntu nti ekyo kikole tujja kuwaayo grace period. Naddala ebintu bibatwala, lwaki tractor tebaziteekako musolo? Lwaki spray pumps tebaziteekako musolo? Solar systems tebaziteekako musolo? Ddala bwe baba nga mulimu gwabwe kusolooza musolo. Oba ebintu ebyo babitwala nga bikulu nnyo era biyamba eggwanga, tebane pampanika okuteeka omusolo ennyo ku byokulya. Olujja okulya naye babiteekako omusolo ku ngoye. Abantu twekalakaasa tuzigula mu mpolampola naye banaaguteeka ku matoke ozoba ku kawunga. Kiki ekiyinza okubeerawo? Kisoboka? Kiyinza okusoboka naye nga bakuba bawumbawumba.